Kadamu nawonye okuttibwa sinakindi akyetaaga essaala zaffe bankuba kyeyo nga bw'ogenda okulaba vidiyo eno ng'atunnyonnyola nsabye omusindikire ku ssaala kuba embeera tennatereera. Tukimanyi bulungi nnyo nti mu Bafirisuuti woba ng'olabirira mukadde omukadde oyo n'amala afa oba n'afuna ekintu kyonna ekibi bagamba gwa kimutuusizzaako bayinza okutta oba okukusiba. Nabwe kityo Kadamu ono alina omwana gw'abadde alabirira oba ewaka w'akolera waliwo abaana. Abamu ku baana oba omwana asembayo obuto yagudde ennume y'ekigwo n'asirikirawo naye ngenda kuzannyira akatambi munnange ate obeere nga weewulirako mwana muwala nga attottola naye teweerabira bw'oba olabira mukadde olabirira mwana mukwano oli ku bunkenke. Tugenda mu katambi ka mwana muwala obe ng'okewulirako kawa obudde naye ngenda kubaako byennyongerezaako nga vidiyo eyo omaze okugiraba eya mwana muwala. Teweerabira kulayikinga, kukomentinga n'okusubscribinga. Teweerabira nti channel eno yaffe bankuba kyeyo tuyisaako buli kimu tuyigirako tweweerako amagezi tweweerako eddagala munnange kati omutwe gunnuma kosa ku kino kaakati olubuto linnyo mukwano ne tuba nga tutambula mpola mpola paka bwe tumalako contract zaffe amanya magi nga bulijjo. Tugende mu katambi ka sisita waffe ng'akunnyonnyola. Tovaawo tokomawo. Bannamwe nange kabadde kagenda kumbuulira badde ndi awo omwana w'omuwala baazuukuka ow'emyezi omusanvu njukira nkuma abaana basatu ow'emyaka 8 ku 9 n'ow'emyaka 4 n'ow'emyezi 7 ku 8 bw'atyo ng'omwana oyo n'omuto ng'akaaba nga ngenda mugjayo nga mutera kagaali nga nzija mu lufumbiro nti nkole kimu okumizeeko amata anywe. Mukwano ndi mufumbiro nno ndi mukugumyako amazzi ntabula amata mpulidde ekigwo. Omwana ono ow'emyaka 4 yasindisa omwana yamusindisa n'ava ku kagaali n'alyoka akumutwe ku ttayiruzi. Nze mpulidde nga n'omutima kwagala kwabika. Nsitudde omwana wansi ng'omwana takyakaaba ng'omwana agwa bubi nengezaako kumuyimiriza nga wanga n'agakaaba kennyini ng'omwana tagalina. Kati kana akawala ak'emyaka 8 kwe kuŋŋamba n'ekiro yagudde. Ne mugamba wange nti ye jjukira omubiri gubadde gwokya era nga njagala muwaga amata inoonye medicine gye bamuwa nkole ki ngimuwe kwa mama we yaŋŋamba waba omubiri guguma omuwe eno ki medicine. Ono omulala kwe kuŋŋamba nti n'ekiro yamusindise. Bamikwano mbadde awo nzena amaaso gamyuse omwana agonderedde omwana jjukira omuntu agukubirira nange mbadde mu fumbiro n'empulira nga nfa. Ntambudde direct n'engenda eri taata we abadde yeebase jjukira omukazi abadde agenze ku mulimu nga taata we ye tagenze. N'engenda n'emukonkona n'emugamba jangu ow'omwana medicine oba mumutwale mu ddwaliro omwana omubiri guli kwokya nnyo. N'ambuuza omwana abadde ki n'emugamba jjukira abadde mu nnyumba naye tawulidde ensasa geebaddewo kirabika yeebase nnyo. N'emugamba omwana ndaba omubiri guli kwokya nnyo n'entamunnyonnyola nti nno omwana ono yasindisa oli n'ensirika. Najja azuukuse najja n'atabula eddagala omaze okutabula eddagala n'amussaako n'endowooza nti omwana agenda atereera nga wa omwana yeeyo ali kugonderera yeeyongera kugonda n'eŋŋamba owaayi kansindikire omukazi message naye nga byonna mbikola sinagamba musajja omwana ekintu kyatuuseeko. Jjukira n'akaana akawala kasirise kuba taata we mukambwe kasirise kaganya omubuulira nti ono yamusindise. N'embeera awo n'eŋŋamba omukazi n'emugamba omwana omubiri guli kwokya ennyo n'emugamba yeetaaga ki yeetaaga ddwaliro. N'ambuza omwana abadde ki konza omwana ono gundi ono omulala yamusindise. N'ambuuza amusindise gwe obadde oli ludda wa n'emugamba mbadde ndi mutawulira amata. Mukazi aŋŋambye okay I'm coming. N'eŋŋamba kaweddemu. Olaba atuse n'okumbuuza nti amusindise gwe obadde oli ludda wa kaweddemu. N'embeera n'omwana n'embeera awo ebirowoozo byesibye omwana n'emussa ku buliri
naye nga ndi ku buliri w'omwana ntudde ngamba omwana omwana uli wakutenga eriso wati nazibira nga ndowooza nti omwana w'abandi agenda kufa. Omukazi olukomyewo bw'ati akomyewo na mangu atandikidde okukaaba n'akuba enduulu. Kano akawala kano akalala akakulu ne kamuwulira byonna ebibaddewo. N'amugamba akubye omutwe wansi ono yamusindise Sharon abadde agenze mukukola ki okumutawulira mata. N'agamba what nga n'ekiro yagudde. Jjukira nze ekiro yagudde n'abadde siriiwo ye yabadde naye ye amukuuma yakuuma abaana be ekiro nze n'embeera nabo emisana. Omukazi adduse mu luumu. Jjukira nga omwana omubiri guli koja bamuwadde treatment esoose omwana omubiri gugaanye. N'adduka mu luumu yeegade n'atandika okukuba endulu. Omusajja n'ambuuza lwaki tombuulidde mu kusooka ne mugamba mbadde manyi agenda kuteerera. N'angamba kale Sharon tekirina buzibu. Omusajja n'angamba tisooke leka tumale okulya madama alye tumutwale mu ddwaliro. Omukazi avuddeyo ng'essasi. Obadde oli ludda wa? N'angamba tandika okuexplaining omwana engeri gy'abuddemu. Nga bamikwano nga wanyi omuntu okubuuza ekintu nenga naawe olaba nga n'okunnyonnyola tokisobola wadde kinnyonnyola. Omukazi ne mugamba omwana mbadde ngenze kutabula amata. Bambi kana akala ne kamugamba abadde agenze kutabula amazzi. Ono n'ajja n'amusindika. Omukazi yeerabidde kiri ekyabaddewo ekiro nti neera basindisa omwana ekiro. Oyo mutabani we mwennyini n'asindika omwana naye ali kulaba kino ekyaleero. Alaba nga nze ndi mu nsobi. Omusajja n'angamba nedda Sharon n'angamba toyina musango kuba ono ye omulenzi tumumanyi bulungi bw'ati waali oba omwana ali wireless. Kakati ndi wano gambugumye batuta omwana mu ddwaliro. Simanyi kye kinaavaayo. Omwana agudde emirundi 2. Bajja agamba ate nze kyemanyi akoseddwa omutwe kuba akubye nnyo eneeneno gy'akubye. Bakubire dokita n'abagamba muleete omwana. Kakati simanyi nze baana mwindi wano simanyi oba omukazi ajja kuvaayo agamba etya. Munsabire naye bannange abantu abakuuma abaana abakuuma abakadde. Nze mbawadde saluti mubeere bulungi. Emboozi yeeyo ebyabaddewo era nabiki ebikyagenda mu maaso. Sisita waffe ono akyetaaga essaala mukwano ate bambi w'oba ng'oli eyo musabireko omuteeke emikono gya Katonda. Tomanya omwana oyo embeera eyinza okugaana okutereera. Embeera singa egaana okutereera wuyo omukyala yaddidde enjala ate n'azisimba mu kadaama. Omusajja yakitegedde kubanga waliwo n'omwana alumiriza ki ekyabaddewo ate era nga kyabaddewo ko n'ekiro ng'omukyala yalina ki omwana ate nga n'omwana eyasindise munne bamumanyi ewaka. Alabika alinga mawubewube, alabika alinga waya ezitakola bulungi. Omanyi abaana abo bagenda ne beeyisa banga ekiki. Balina engeri gye beetwalamu new'omulaba ng'oluusi akuza avuddemu ali mu myaka egitegera nti sobola kusindika munnange bakola ebintu ebiri weird. Nange nnyongerako n'okkubiriza abalabirira abaana oba olabirira mukadde. Tulina sisita waffe tannava mu kkomera. Agnes ali mu kkomera lwa mukadde. Tetumanyi omukadde yafudde, omukadde ali mu mbeera mbi kuba omukadde yagwa mu kiyigo. So bw'oba ng'osaba ne Agnes mungere essaala. Ekirala mwebale kusaba. Mu vidiyo ze mbadde nkola emabegaawo waliyo vidiyo gye nakola nga ndi ku ofiisi yaffe yakyeyo. Nina omuwala gwe nayogerako. Omuwala yali yavaavako yakola emyaka 4 ne bamusibirayo bakama be ne bagana okumuta. Famire ye neeyiribanga ne boosi, agenti n'ayiribanga ne boosi ne kigaana. Omwana yatuuka waya ne zitandika okuvaako. Bagenda okujja ewaffe ng'omwana avudde ne ku mpewo, waya zaavuddeko, avudde ku mpewo ne beeraliikirira. Agenti n'abagamba mugende mu baakyeyo. Omukyala n'ajja yansangawo ne ku ofiisi. Naliwo ne sekuritale waffe. N'amuwandiisa ne tutandika ku keesi ye wiiki ndoozeemu ng'emu kitundu oba 2. Naye twebaza Mukama munange sisita waffe yakomyewo olunaku lw'eggulo era maama we yabadde musanyufu nnyo. Omwana teyamulize nakutuuka waka. Olwavudde ku airport nga bajja mpaka ku ofiisi yaffe bambi nga beebaza. So omuwala oyo gwe nayogerako mu katambi eyali waya ezivuddeko ng'avudde ne ku mpewo simanyi bakomawulira ng'ali mu ddwaliro. Mukwano omuwala oyo yakomyewo ayitibwa Prose nja kwogerako limu yakomyewo e Uganda
olunaku lw'eggulo. So nyongera okwebaza ttiimu yange eya Kyo Initiative Uganda. Mwebale nnyo omulimu gwe mukola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala twongeremu amaanyi okulaba nga twongera okurescuinga ate bankuba kyeyo bannaffe. Okay, bamikwano, munzikirize tugenda kuba nga tufundikira wano eno video yaffe. Mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde okutuuka wano ku nkomerero ya video yaffe. Musula bulungi, musibe bulungi. Bye bye.